Ekuba omunaku nga bwetakya era amawulire amabi ag'ennyamiza ag'ennaku agava ew'omubaka amanyiddwa nga Muhammad Ssegirinya ono nno nga ye mbaka akiikirira abantu b'e Kawempe North. Jjukira abadde ali mu ndolondo y'ebizibu oluvannyuma lw'okubeera nga yakwatibwa ku misango egyali gyekuusa kutta abantu 28 mu bbendobendo ly'e Masaka. Ono nno otutuukidde wano mukwano gwange ampuliriza nga munnange ebye si birungi si birungi kubanga ekirwadde kiyambala embiriizi ate nga ne kooti zikyamuli bukiika ng'omwana atta nnyina. Bino nno bigendedde mu maaso nga ekkooti ey'oku Buganda Road eno nno nga emwetaaga era ng'emuyisizako ekibaluwa kye bakuntumye mukwano gwange ampuliriza. Eby'ennaku nga bw'omanyi munnange bwe bisekerwa, njagala nsooke nkubuulire nti gwe ayagala edduuka ery'okupangisa kuba ku nnamba y'essimu nigyola ku screen mukwano gwange obateeka ku WhatsApp message basobole okubeera nga bakolako. Edduuka liri Makindye kumpi ne Pakalasti opposite Haji Haruna Mbiru restaurant. Bw'obanga osiba bagole, oli mu bya beauty, olina printer oba photocopy, oyagala kubeera ng'olina saluni ey'abakyala, pedicure, manicure, oba osala njala n'okuzisiiga, kuba ku nnamba y'essimu teeka ku WhatsApp message gwali mu bitundu by'e Makindye munnange osobola okuwangulira edduuka eryo osasula mwezi gwokka gw'okoze mukwano gwange si bya myezi 6. Kale no munnange amawulire ag'ennaku ag'ennyamiza ge mawulire agava ew'omubaka amanyiddwa nga Muhammad Ssegirinya ono ng'akiikira abantu b'e Kawempe North. Embeera ye bamuyisizaako ekibaluwa kye bakuntumye. Ekkooti ey'oku Buganda Road wansi w'omulamuzi aw'eddala erisooka amanyiddwa nga Siena w'Omugisha ono nno yalabudde kubanga mukwano gwange kitegeezebbwa nti omubaka ono amaze emirundi 2 miramba ng'amiisinga ekkooti ng'etuula ono nga talabikako wabula ng'ekibadde kimugana okubeera ng'alabikako takinyonyola kooti. Ono jjukirwa omwaka gwali gwedde 2022 naggulwako omusango ogw'okukuma omuliro mu bantu ng'akozesa peegi ye eya Ssegirinya fans page munnange nga kigambwa nti ono yateekako obubaka obukangakanga n'okukuma omuliro era ng'obubaka buno bwali butegeeza nti obulamu bw'omubaka amanyiddwa nga Honorable Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo bwali mmatigera nga aliwo omuntu agala okumutta era ono n'alabula nti omuntu yenna aneetantala okubeera nga atta Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo kajja kumujjuutuka era kyanaakolwako mujja kulabako ku kisinga ekyali e Rwanda mu 1994. Ekyali Rwanda mu 1994 kyali kitta abantu beetematemanga amajambya emirambo nga gigoba mu Uganda ng'empuuta zezirya ng'ensega zezirya mukwano gwange ng'era ggoonya zezirya. Kale ono n'alabula nti ekyo bwe kiribaawo ekyali e Rwanda byo bijja kuba biwero era kijja kusinga ne ku ekyo. Kale nno obubaka obwo bwamuzaalira ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko ogenda okakkana munnange nga gguddwako emisango egy'okkuma omuliro mu bantu era omuntu eyakulembera oludda oluwaabi amanyiddwa nga Kyazze ye yalumiriza naga nti ono yakuma omuliro mu bantu okwagala okubeera nga atirimbula abantu n'okubakumamu omuliro babeere nga munnange beetemaatema. Kaakati ono yaggulwako emisango omwaka 2022 wakati w'omwezi gw'omunana n'ogw'omwenda mu kkooti ya Buganda Road era emisango gino azze awera ennemba nagyo kw'ossa gino emisango gy'e Masaka munnange egyabateekebwako ne mubaka munne Allan Ssewanyana ow'e Makindye West ekigamba okuba nti baatemaatema abantu nga balinga abatemaatema emigogo. Kaakati noono yalabikako mu kkooti y'oku Buganda Road ne bamulagira okuddayo era amiisinze emirundi 2 miramba munnange nga taddayo. Naye ng'amawulire ag'omunda galaga nti abadde lwakuba mugonvu nga mukosefu kye kimugaana okubeera nga abadde addayo okulabikako mu kkooti ate nga n'ekyennaku abaamweyimirira okwali Apollo aliho kw'ossa Bagonza Thomas nabo mbu mu kkooti tebaddangayo era mbu baafuuka musugwekanyanya kw'ossa looya we amanyiddwa nga Honorable Ssegona akali amaggwa naye taddangayo yadde okuba akasimu mu kkooti okubagamba nti bannange client wange tajja kusobola kujja mu kkooti ku ddeeti gye mwatuwa olwa ABCD. Kaakati n'omulamuzi n'aga nti kirabika kuno kuyisa lugaayo mu kkooti okumiisinga ekkooti emirundi 2 nga tolabiseeko ate n'otateekayo yadde obubaka obulaga lwaki tolabiseeko kwe kuyisa ekiwandiiko kinnamutayiika kibakuntumye era omubaka ono kigamba nti wonna w'omulabirako oba ali luddawo b'omusanzeewa munnange alina okubeera ng'atwalibwa mu kkooti nga biwala ttaka ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokuna omwaka 2023 nga terunnasukka. Wabula n'obuwombefu nkusaba vidiyo eno sooka ogituweere ekigalo mukwano gwange ampuliriza bw'obanga oli mpya subscribinga ku channel yaffe tubeerenga nga tutambula ffenna mu waka waffe
tuleme kukuleka mabega kubanga waka waffe wano tusooka kumusunsula ne tulaba oyo ayamba omuntu wa wansi ne tubeera nga tumukutuusaako naawe osobole okubeera nga weegatta ku ttiimu muntu wa wansi. Naye ng'ebyababaka bino mukwano gwange tebitendwa malojja. Jjukira nti waliwo embeera eyali eyakasandala ennyo ey'okusika omugwa nga babaka abamu naddala bali ku opposition side munnange nga bakulembeddwa omubaka amanyiddwa nga Abedi Bwanika yalumiriza naga nti bano abaka okuyimbulwa waliwo enteesaganya ne siteeti oba giyite gavumenti eyatuukibwako era bano ne baweebwa obukwakkulizo mbwera kyova olaba teri n'omu kubo yali avuddeyo kusinkana bannamawulire baabagaana era teri n'omu kubo yali avuddeyo n'ayogera kanyita ku mutimbagano gwe n'annyonnyola biki bye baayitamu baagaanibwa. Era kigambibwa nti bano baagaanibwa n'okusisinkana abawagizi baabwe yadde okukola statement yonna ku byobufuzi essaawa zino mpaka ekiseera ekituufu nga kituuse okubeera nga munnange bavayo bakole statement. Era kigambibwa nti bano baagaanibwa n'okubeera nga bagenda ku offices zaabwe eza National Unity Platform. Kaakati ekingi ekyabateekebwako munnange kyekyo, naye ng'ate amawulire amalala galaga okuva mu balooya baabwe nti tewaaliwo nteeseganya wabala balooya bakola butassamuka butassamwoyo ababaka bano ne babeera nga bayimbulwa munnange ng'amateeka bwe galagira. Naye ng'amawulire ag'omunda galaga nti waaliwo mbwe nteeseganya. Era bw'oba owuliriza oluyimba olupya olwa owekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ababaka bano yabakoonyeeko era ng'alinga alina obubaka bwe yatadde mu luyimba olwo obwolekedda abantu bano era nga kigambibwa nti obubaka buno bulina n'omu ku bakulu mu National Unity Platform gwe bwabadde busonzeeko olunwe nga kirabika emisana ayogera bitukula naye ekiro abeera mu biddugala era ng'emisana yambalye ddala akamyufu naye nga munda mulimu akakyenvu. Kale naawo emberebeze we yavudde ku babaka bano. Kaakati omubaka amanyiddwa nga Muhammad Ssegirinya munnange yeetaagibwa ekuba omunaku tekya era ye yeetaagibwa mu kooti wadde nga kigambibwa nti bano balina ebirwadde ebibabala embiriizi tebisobola kubeera nga bijjanjabwa mu ggwanga Uganda naye ng'ate ne paasipooti zaabwe zaawambibwa ekkooti ey'e Masaka bwe yali ebawa bondi. Kaakati bano tebasobola kwetaayaako nti oba beeyongereko mu ggwanga erya Kenya basobole okubeera nga bafuna further treatment olwadde bubabala embiriizi. Era kigambibwa nti Ssegirinya Muhammad olunaku lwe yasemba okulabibwako mu kkooti yali yazimba omubiri gwonna era nga ye n'ebitulututtu nga kigambibwa nti alina ekirwadde ky'omutima ekimuli obubi kussa ekirwadde eky'ensigo era nga kigambibwa nti ensigo ye emu erabika okukola kwayo yabivaako dda yeebaka amanda gagiggwamu ate ng'amanda amatuufu okubeera nga gagikozesa alina kugafuna bweru wa Uganda. Mukwano gwange ampuliza kyokka ng'ate paasipooti ye bwetyo yawambibwa ekkooti mpaka ng'emisango egibavunaanibwa egy'okutugumbula abantu 28 mu bendobendo ly'e Masaka bamaze okubeera nga bagivuunuka olwo baliddizibwa ebitambuliiso byabwe ne basobola okubeera nga beeyongerayo okubeera nga bajjanjabwa. Mukwano gwange ampuliza era ababaka bano bakyetaagira ddala essaala zammwe ez'emisana n'ekiro kubanga embeera yaabwe eringa nkoko ya mutamiivu teesulewo teekeese yeri ku mimwa kubanga obulwadde bwo bubalumira ddala era kyova olaba teri n'omu yali avuddeyo kubeera nga annyonnyola abantu ensi kiki kyayitamu naddala omubaka amanyiddwa nga Alan Ssewanyana ate yeebye ebibi nnyo yatya nnyo munnange yasirika n'asirikira ddala oyo ye takololanga nako wakiriko omubaka amanyiddwa nga Ssegirinya Muhammad ono ye yavaayo ku CBS n'annyonnyola ensiraga nti banne nja kuba bulungi era nja kubeera muzuuli. Kale nkusaba video gimpeera ekigalo omupya subscribe nga ku channel yaffe tubeere nga tutambula ffenna mu waka waffe ow'ensonga. Peace.